Bavuma Kenzo natukoka banaga mati government where are you? Uganda government. Where are you? Bavuma gravity. Yakava. Ina uzibu na mwe. Mwavuma pasta bujingo. Bantu we baba bavuma tayogera. Ayagala bavume paka nga wetuzi. Ne mwavumye rutalo. Bancho omedde nnyonyo ku social media. Embwaze nga zawulidde ntoli ku ludda lwe. Ziba ogole nnaku musanvu. Sasa kuzibya nnaku nga sooza ku Bobi Wine kebere sali wakatonda katesoka kutuuka. Sisoka kuzibya nga simutadde musala yange. Eyo kumatya ne kirobo ya mutuntu. Nga tuvuddeyo eyo njala tukkirire tutunulire. Tuyinza obutasobola kufuna kifaananyi ku kibegabegako kuno. Bantu bakirabadde ekifaananyi kuliko ttatu. Bobi Wine. Kuliko Bobi Wine ani omulala aliko? Kuliko Pastor Kakande. Kuliko Pastor Kakande? Kuliko Jesus. Kuliko Jesus. Amannya gano gatuuka gatya kuno okwekubako abantu bano. Bajjako batya. Okwagala omuntu guba mutima. Era bebene abantu balowooza nti tubukide Bobi Wine kuba agenze mu byobufuzi biki. So tatu yange emaze nayo emyaka nga 10. Erinnya la Bobi Wine? Nakweriri. Okay. Nane AK47 one. Ya AK wuno. Ya. Kati nina abantu nga mikwano jange. Nina abantu nga ne bobango bamanyi kama mange byafa. Nagezaako okwagala abantu abampanana. Nga ne tata wange simuina. Kati nga Bobi Wine mfuzi. Aina ngandi mfuzi. Kati Bobi Wine twagenda nga nayo olusi mukyale wa Muzeyi Center mu. Na Muzeyi Center mu atwanizanga baana. Era nga nafe tugendayo kuimba Bobi Wine bataliiko tukyama. Kati na muganda Bobi Wine mulala mukwano gwange nyonta Julius Walakira. Yali best man we. Yali best man we. In fact Bobi Wine gwaddako. Kato yomfanfe wange nnyo. Ebyensi bitumalira mu bwerere. Enense twemazaamu twasangawo nsange era tujagirekawo. Omukwano ngogwo amazima ga Katonda mu ggulu fulu figa nakangubi gwe yayina eri president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'omutima ogwagala ensi ye bannange byaddawa omutima omukwano okwagala kwe yayina soko ulire katono nnyo nkulage. Sasa kuzibya nnaku nga sooza ku Bobi Wine kebere sali wakatonda katesoka kutuuka. Sisoka kuzibya nga simutadde musala yange. Eyo kumatya ne kirobo ya mutuntu. Kakati nno njagala ozibirize ojjukire mu kubigambo ebyo byenvo okupuleyingira oddemu owulire ebigambo fulu figa byawanda ennaku zino oba bukyakyuka kudda mu NRM weebuuze omutima ogw'ensi gwalagawa. Kakati nno ekisolo kye bayita omuntu ampuliriza tokyesiganga. Ekisolo kye bayita omuntu kiraba edduka. Kakati nno ebigambo fulu figa byayogera President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byayogerera abaana ba National Unity Platform. Abaana abo nga bw'obalaba tebalina musango. Naye fulu figa mu Uganda yonna ye muntu eyavaayo n'alumiriza ng'abaana bano aba National Unity Platform abaasibwa abadde bavunaanibwa mu kkooti ez'amagye bwe baasangibwa n'ebbomu enkolerere, bwe baasangibwa n'ebyambalo by'amagye, bwe baasangibwa n'amasasi. Naye nga oba otunulidde abaana abo naawe n'ozibiriza olowooza abaana abo bituufu ebigambo bino basobola okuba nga babaako n'emmundu oba nga baakolererako ku bbomu. Era ku abo bonna ani ayina obwongo obusobola okukola bbomu? Bw'obanga ojjukira ebigambo fulu figa byayogedde eyagalanga ensi ye, eyagalanga pulezidenti waffe, eyali mwoyo gwa ggwanga abaffe, omutima guno gwalagawa. Bw'owulira ebigambo nga bino ensi weeyolekedde, ensi weeraga nga ne sukulu fiizi okuweerera obuweerezi abaana kakati gavumenti emaze okubeera ng'ekisa mu nkola bagenda kubeera nga bazisasula ku URA bakuggyeko omusolo. Ebigambo bino binene nnyo. Nze AK Master wuliriza ebigambo bino video soko ojimpere ekigalo tusimbule ffenna ampuliriza nga tetwekwasa ntambula na mulongo waso omuluuta nsozi kafulumu kuvumula endwadde n'ebizibu bya buli kkala. Ennamba gy'olabaawo eyo omulongo waswa tusimbudde wulira. Bw'owulira ebigambo bino eby'ennaku nga ne fiizi obufiizi ampuliriza zitwekubye empi kakati fulu figa ddala yabaaki. Kati fees za kusasulwanga URA then URA nejjako percentage yayo akaba kasigaddewo nekakwata nekawe essomero. Abantu bangi balowooza mbu banyigiriza basomero. Yo wessomero kyagenda okukola okwongera okukamula agenda kwongeza ebisale byaki ebisale by'omuyizi wo byabadde asomera. Then kati URA ewe beesalako ezaayeesaleko ate n'essomero lisobola okubeera nga lisigazaako. Kitwale nti oyina omwana wo ku ssomero sente za fees ogenda kuzisasula mu URA. Bw'omala ozisasula mu URA ebeere nazo emale eweeka ate y'essomero. Nga bw'olaba kati businesses ezisinga obunene mu Kampala nga bw'onalaba zi supermarket nti omukozi wa URA abaawo. Nga bw'onalaba bw'onaagenda kuzza obudde buno nga waliwo omukozi wa URA awo eggwanga lyaffe lituuse ligenda kugwa. Eggwanga lyaffe ffenna bagenda kutufuula mponga byoya.
kyokka mu mbeera eno yonna nga batusoloozaamu akasente n'okutukama paka okufuluma omusaayi. Bano bagaayi sente olumalo zitusolooza nga baziwa Eddie Kenzo, nga baziwa Bagulavite, nga bagulamu mamotoka na mayumba, nga batandika na kutuvuma. Nga baziwa ba Eddie Kenzo nga batulaga nti ebintu bitambula bulungi. Nga bazikwata sente zetusoloozeddwa mu bulumi obw'ekitalo nga bazikwata bagenda kutandika kutambuliza parliament mu regional parliament sittings. Bino byonna singa bibaddewo nga mutusolooza sente mpitirivu bwe ziti naye ate nga mukendeezezza ku nsaasaanya. Kyokka mutusolooza sente mu bulumi okututuuka paka ku ggumba naye ate mwongera ku nsaasaanya. Baanita Amongi Battayebwa bongera kugula masaawa ngatto na ngoye za bbeeyi na kuzimba makanisa kusiriwaza ndiga. Nenge gwanga eno bali mu ddikamula eno muli mu kututta era abali mu maaso balowooza nti mwongera kutusanyusa. Sente ezo zonna nga muzisolooza muziwa muhoozi akole birthday parties eggwanga lyonna. Nenge emmotoka zammwe ziyita mu nguudo ez'ebinnya ne mugamba ye mukulembeza ddako. Siina nnaku yonna gye nkwatibwa Munnayuganda yenna kubanga bwe tuvaayo okwogera abaamu mwe musinzira wano mu comment section ne mutandika okutuvuma nga bwe tutagira butagala ggwanga lyaffe. Okitegeera bannaffe abalala abaasalawo okulaba ng'eggwanga lyaffe litambula bwe bakola vidiyo mwe ne mujjawo okutandika okubuuza mbu which country is this? Notandika okwogereramu ebintu by'ekisirumbu simanyi ekisi wange tawooma eby'ekitumbaavu. Kati obudde butuuse abaana dooza tugenda basomeseza waka kubanga onowayo LA okubanga yakwata school fees ow'essomero si yanyigirizibwa nannyini lyo gw'omuntu wa wansi gwanyigirizibwa kuba yo ow'essomero agenda kwongeramu okusobola okubeera ng'omwana we asigala ku ssomero yo alayo sente zonna zeebejjeeko ow'essomero agenda kwongeramu. Kati naffe bagenda kutandika abeekolera bizinensi zaffe bantunda matooke simanyi biki naawe wa amatooke mu katale bwijjaawo za politics tankwatako temututabangulira ggwanga. URSB yakugambye akaka bizinensi ko kawandiise nga company which means bwewandiisa bizinensi nga company buli sente eyingira mu bizinensi nefuluma mu bizinensi olina okugifulumiza lisiiti. Maama Naaka ekibuyo kimanyi ogenda kutandika okunkubira lisiiti y'emyera. Kakati nno awo wetwolekedde nga bwe nakunnyonnyodde nti nze AK Master mabega w'omuzindalo olunaku olwaleero twolekedde akasambattuko oba guyita omuliro ogwa vidiyo. Ampuliriza ebigambo obiwulidde. Kakati fiizi obufiizi tugenda kubeera nga tusasula URA. Kakati URA oba okyali awo ampuliriza etemeko zeetemyeko. Kakati gwe aweerera omwana nga n'essomero ly'ogenda okumuweereramu ly'abasajja bali bennyini era amasomero agasinga obulungi jjukira nti gaabwe. Kakati ate bw'osasulira mu URA era be bagirimu. Kakati ate bongeza fiizi era bongeza gwe ng'amaze n'okubeera ng'otegeera nti emmwanyi obumwanyi. Kakati nazo okulima obulimi ekibanja nga kikyo nga gwe wakyegulira oba wakisikira ku jjajjaawo oba kitaawo oba olima bulimi ng'opangisizza olina okuba ne layisinsi ekukkiriza okubeera ng'olima emmwanyi. Kati bino byonna ampuliriza osooka n'obiteeka ku mabbali n'okwata ku mutwe n'owulira ebigambo nga bino n'omanya ensi weeyolekedde nti twekaabire atamanyi kye twolekedde sooka oli obubaka buno. Manvuli wekkame manyika abantu Ela como genius Saula tuni pambyagire wowe ndaba ku kicagu amasogala bakukicagu kyo kikuwa nnyo walayi kyobomanya bakakasa Banange gandi mugwe Chagulanya amaanyi gandi mugwe Esuubiri ndi mugwe Chagulanya esuubiri ndi mugwe Amaanyi gandi mugwe Chagulanya amaanyi gandi mugwe Esuubiri ndi mugwe Chagulanya esuubiri ndi mugwe Jegwe mununuzi mwoyo wa ggwanga omubanda wakati siye mubanda wa ludda okulembele nkukobelele omukulembeze eyalagirwa abalonzi bootukuvimbise okula ku ntebe kibanugune wowe ndaba ku kicagu amasogala baku kicagu kyo kikuwa nnyo walayi kyobomanya bakakasa Banange gandi mugwe Chagulanya amaanyi gandi mugwe Esuubiri ndi mugwe Chagulanya esuubiri ndi mugwe Amaanyi gandi mugwe Chagulanya amaanyi gandi mugwe Esuubiri ndi mugwe Chagulanya esuubiri ndi mugwe kankufikire no kujjalo kuwe
uteko ku katiko kyenna kuwulireyo bannono ate abafuusi nga mmwe batono Bobby Smile Yelek Standard amagezi go full package wamalayo olina quality obasinga nnyo kweno planet okulembele nkugobelele omukulembeze eyalagirwa abalonzi bootukubimbise otula ku ntebe kibanugune wowe ndaba ku kicaagu amaaso galaba ku kicaagu kyo kikuwa nnyo walayi kyobomanya bakakasa banange gandi mugwe Kyagulanyi amaanyi gandi mugwe essuubi lindi mugwe Kyagulanyi essuubi lindi mugwe amaanyi gandi mugwe Kyagulanyi amaanyi gandi mugwe essuubi lindi mugwe Kyagulanyi essuubi lindi mugwe mulanirisi w'eddembe yono Bobby omusajja w'emagala amaanyi gandi mugwe munange essuubi lindi mugwe munange togezanga nonjiwaayo munange togezanga nokiwuka munange You get to bless the machine. Stick it, come on, people power. Volcano. Volcano Trek yatuweereza oluyimba olwo nga luyitibwa Gandi Mugwe kubanga gavumenti ya Mwami Museveni emaze emyaka ejjukirukiriza mu 40 naye ng'okusinziira ku bigambo ebyogerwa n'ebyo ebintu byakozeewo ebirabwako ensi etambula eddabuzi mabega kaakati nno buloola ebigambo nga bino omusajja n'avaayo n'akugamba nti amaanyi Gandi Mugwe Kyagulanyi toyinza kubeera nga olonzalonza toyinza kubeera nga obuusabuusa kubanga ebintu byonna mu ggwanga Uganda kaakati byafuuse bya ggete mwenna muzze mulaba ampuliriza nga bakwata abaana enkya n'eggulo naye nga bakwatibwa tebayiira musango mwenna muzze mulaba bannayuganda bazze nga battibwa mu nzita ey'enjawulo bano nga bakubwa amasasi bangi nga basanga bafudde abalala nga bakuba nnyondo ne battibwa obubbi obukudde ejjembe mu nsi yaffe Uganda kakati ebigambo bino bw'ojja obigattagatta n'otunuulira gye tuvudde n'otunuulira ne gye twolekedde ng'abantu bangi bakyawoza muzeeyi tova ku maini jjajja omalako tova ku maini kakati bano abantu babeera baliko ekikyamu ampuliriza nga bwe nakunnyonnyola ndi ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda ebintu nga bino ebisinga tubikwata gwa kannyininyini n'obyewulirirako kakati ate nga ne bannaffe bangi nnyo abaavaayo ne beesimbawo nga tulowooza nti bazze okutuyambako okulwanyisa Mwami Museveni n'okubeera nga bamuvuganya abali kudda oluvuganya gavumenti bangi baasala dda eddiiro era nga bwe nakoledde akatambi ne kugamba nti abantu bangi nnyo oba babaka bangi nnyo abaali mu opposition kati essaawa zino nga bavuddeyo luwaatu ne bagamba nti ffe tuwagira NRM nga kino kitegeeza nti bano bonna baali basindike kujja buzzi kutubega ng'essaawa bw'enaatuuka baddeyo ewaabwe gye baava mwenna mujjukira omusajja Mathias Mpuuga eyali amanyiddwa nga leader of opposition era ng'ono ekyamugisa ku leader of opposition yali amaze okubeera ng'atandise okusala ekkereje era ng'atandise okumobilizinga ba members of parliament ng'abakomamu omuliro okulonda okujja 2026 basuule Mwami Kyagulanyi olwo fulaaga oba bendera bagikwase ye akiikirye ekibiina ekya National Unity Platform jukira ono muntu y'omu yeyeegabira ensimbi y'omuwe musolo obukadde 5 bulambirira nga yakatula mu office okumala emyezi ena gyokka ne bawawanya omusimbi era ono yavaayo n'alambula amasomero mayitirivu nnyo n'alaganga akola ennyo kati omusajja ono yafundikira amaze okubeera nga akakasa nti wa NRM lukulwe era akolera Mwami Museveni kakati ebigambo nga bino bwe mbikugamba njagala nnyo obirabeko nga bw'obiwulirako ate okakase nti AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa omwami oyo gwe mulaba mu makooti wa kitiibwa ng'akyali leader of opposition yatwala obuvunaanyizibwa n'alambula amasomero agali mu ggwanga kati bwe yagalambula nze muli neebuuza lwaki yalambula amasomero ago amasomero ge mulaba gali mu nsi yaffe Uganda era abaana baffe ffe abaana b'abanaku mwe basomera njagala ombuulire wali omwana w'ekitiibwa asomera mu ssomero ng'eryo abaana abaffe basoma obubi be basula obubi bamaana ne batuzannyirako ekyo bwe kiddaawo oyo ow'ekitiibwa
kirabika bwe yalambula amasomero ago bwe yakomawo n'ategeeza banne be yali akolera nti bannayuganda bali bulungi. Kyova olaba ng'olwaleero essira baliteeka nnyo ku basomesa okusoma diguli n'owa nassale. Baagala omusomesa alina diguli ajja asomese mu ssomero ng'eryo. Kyokka nga paalamenti ey'eggwanga erimu ba senior 6. Naye omusomesa owa diguli ajje asomese mu masomero ago ge baalambula. Oka ekyandisoose mu byonna kusooka kuteekateeka amasomero gaffe ne bagazimba bulungi, okiwulidde, ne bagateekamu buli kimu. Awo ne balyoka bagamba kaakati okusinziira ku education yaffe weeyimiridde, buli musomesa alina okuba nga alina diguli. Toyinza kukwata essomero ng'omwana atuula wansi, omwana atuula ku bifunfugu, omwana omusomesa amusomesereza mu muti, okiwulidde, ekirasi zaakweyiiya n'ogamba omusomesa alina okuba nga alina diguli. Naye basajja mmwe ffe tutereka ebyafaayo abaana baffe balisangawo. Oyinza kukwata musomesa asomesa omwana n'omuwa $340, okiwulidde, naye nga muwano mubba $500,000, mubba $1 mbu muli bakulembeze, muli babaka, naye nga ssente ezikola ebitagasa ggwanga ze nnyingi ennyo, okiwulidde. Ebigasa eggwanga temubifaako. Kati ogamba omusomesa agenda asome naye afuna $40,000. $40,000 alina ku famire ye, alinako obuvunaanyizibwa obulala, mwe mubba $1 Baso mukole ebintu mukole ebintu ebiyamba buli munnansi, muleme kwekolera weka nga munyiyiriza buli muntu. Kati omusomesa agenda asome diguli akomewo asomesereza omwana muti, okiwulidde, mwebeereremu. Kiruma nnyo okubanga Abaganda ffe kennyini ffe tweriddemu enkwe. Olunaku olw'eggulo nakoledde olutambi n'enkulaga omusajja ng'aleese bwino olubiri nga bwe lwatemwatemwamu era bwe lwatundibwa ku mulembe guno omutebi, era nga Katikkiro ow'omulembe guno oba bakatikkiro ab'omulembe guno be baatunda olubiri olwo, era nga tebaakomaawo baatunda n'amasiro. Era omusajja aleese bwino n'agamba nti abaagula amasiro ye UNESCO ne gavumenti ya Uganda ekulemberwa Mwami Museveni. Kaakati nno ebigambo ng'ebyo bw'obiwulira n'ogattako abasajja nga bano ba Mathias Mpuuga okubeera nga bano be bamu abali ku mwanjo okulya ensi yaffe, okulya Buganda, okugikuba ku ttaka, okugyeka nga tewali, nga beegase n'abantu abo abanyigiriza omuntu wa wansi. Omusajja ono Mpuuga bannayuganda baamwesiga, bannamasaka baamussaamu obwesige ne bamuwa obululu asobole okubeera nga atukiikirira, era ne Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo n'abeera nga abuulirira omusajja ono. Kyokka ng'omusajja ono alina emyaka miyitirivu nnyo, kumpi myaka 15 miramba gy'asinga kuwa ekitiibwa Kyagulanyi Mitembo. Kaakati ate nga Pulezidenti yabuulirira omusajja ono nti ky'okola kibi, okulya ensi yo kibi, okulya enguzi kibi, okubba kibi, wabula Mpuuga n'abijja mu busungu. Era ogenda okakkana ng'ono amugye ku Leader of Opposition era nga amugye ne ku Deputy President owa National Unity Platform mu Buganda yonna. Era omusajja ono yaweebwa suspe ku bwa Deputy President, wabula teyagoba direct, naye yaweebwa suspe olwo n'asooka aveeyo yeetereze asobole okubeera nga yitondera ne bannayuganda ebikolobero bye yakola oba oliawo asobole okubeera nga asonyiibwa. Wabula omusajja ono yafuuka kyesirikidde era ne yeerema. Kakati wenjogerya ng'essabwa yonna obwa Deputy President bwa Buganda bugenda kubeera nga bumugibwako butereevu oba oliawo bwebwa omuntu omu oba President gwanalaba asaanidde. Wabula nga njagala nnyo owulira akatambi kano omuntu nga Mpuuga bw'awulira ebigambo nga bino nga Mwami Museveni abyogera nti okulya enguzi si kibi, kasita agiridde abanga agisasanyiza mu gavumenti ye eya Mwami Museveni. Kasita omuntu wabaalidde enguzi eyo sente ezo abeere nga azisasanyiza mu Uganda, tewaba nguzi omuntu waddembe okulya enguzi kasita ebizimba abizimba mu Uganda natabizimba bweru wa Uganda. Kyannaku ebigambo nga bino njagala obiwulireko katono nnyo oba oliawo naawe ofumiitirize era otunulire abantu abo abawagira NRM weebuuze balya mmere ki tetugiwa abaana baffe. We are still lucky that our corrupt people are corrupt here. okiwulidde ekintu ekyo They steal the money, they put it there. You see 5-star hotel.
from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. And you will have no evidence yet. It will be another struggle. But you can look at it, lifestyle, yes. But I would like to add, maybe also, what is the problem? What is the problem? Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my car, it's a problem for you. I follow you. Yes, the corrupt people may try to interfere with me, but I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. But this government money. Kakati nno ebigambo ebyo bikulu nnyo era bikulu ddala kubanga omusajja yennyini ali mu ntebe y'Abannayuganda ampuliriza okusinziira ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ng'ono agamba ng'alumiriza nti n'entebe omusajja ono gy'alimu yabba nzibe era Mwami Kyagulanyi yali amuwangudde. Kakati nno bw'abeera mu ntebe n'alaba ababbi n'alaba abakenuzi abali b'enguzi ono agamba tewali buzibu bwonna oba enguzi bagirye kasa ssente babeera nga bazisaasaanyiza mu ggwanga Uganda. Ne tulaba 5-star hotel 3-star hotel 4 hotel kakati ezo nazona ez'ebbeeyi bwe baba nga babbye bubbi ne bazizimba wano ate wali buzibu bagende maaso n'okubba bagende maaso n'okuwawaanya ensimbi baleke kubeera nga bazitwala bweru wa Uganda. Era ono yalumiriza naga nti bwe tunaabakwata obubi mbo bajja kunyiiga ababbi ate ssente ze babbye bazitwala bweru wa mawanga gye babeera bazimba ze hoteri ezo ez'ebbeeyi. Kale ng'ono alumiriza nti ababbi bano tubakwate bulungi nnyo n'obuwombeefu n'obwegendereza ensimbi ze babbye mu Bannayuganda ez'omuwa omusolo baleme kubeera nga bazisaasaanyiza ate bweru wa Uganda. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza nakoledde akatambi kano mu ntandikwa n'enkulaga Fulufiga Nakangubi ono nga yali atendereza era ng'ayagala nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati olunaku olwaleero akabaka weeyolera nga ke kakuluma enteega. Omukyalo ono muzibu ddala wabula ebigambo bino njagala obiwulireko katono nnyo kubanga era y'omu yabyogera nti abaana ba Nuupu abakwatibwa nga bakolerera bibbomu ne basangibwa n'amasasi n'ebintu by'amagye yali Mwami Kyagulanyi mbu ye yabalagira okukola bino. Kyokka ate muntu y'omu n'avaayo n'agamba mbu ate Mwami Kyagulanyi ye teyeetaba mu kukola bino eby'okubeera ng'akolerera bibbomu era mbu yabigaana. Kati ekyebuuzibwa bw'abanga yabigaana diiru eyo nga baali bagimuyingizamu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ey'okukolerera bibbomu okubeera n'amasasi okubeera n'ebyambalo n'aga nti ntayi ebyo tetuyinza kubyesembeezadde n'akamu n'akatono. Kakati ate omutima yagujjawa ogubiwa abaana abafuutu sooja ate bo babeera nabyo n'okubeera nga batigomya ensi eno. Njagala owulira akatambi kano omanye nti abantu ampuliriza Nawolovu yennyini yagamba nze siyingira mu byakola bomu era ssente yazigaana zayitanga muntu ayawo awooka waawonera kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze Kyagulanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana n'ekyo n'amagye gakimanyi. Yagamba nze siyingira mu byakola bomu era ssente yazigaana. Kati baleeta ssente okuyingiza Bobi Wine mu kyokutega bomu n'akigaana. Bobi Wine kati atedese mu Bobi Wine ate ye yatuma abaana nze sibite. How many Bobi Wines do we have in Uganda? Waliwo Bobi Wine eyatuma abaana okutega bomu kati ne wabawo ne Bobi Wine yagaana ebyokuyingira mu byokutega bomu. Obusiru obuli mu muto gwa Nakangubi bunyoka kensowera bannange nze mbabuulira mama gwe batumye aliena apama bwawaluka bigatta bigatta buli kyoyogera it is going on record. Nawe ojja kuba witness n'amagye gakimanyi babimuyingizaamu nga bakubuuza baani bali babimuyingizaamu n'abigaana baani baani bootayogera. Nono naye mujulizi mumuteeke ku fayiro ono agenda kutuwoomera mumuteeke ku fayiro atubulire baani abaali bayingiza Bobi Wine mu bino ye n'agaana n'amagye gakimanyi yagaana ebyokutega bomu nagasibirimu
and autukukiriza oli mutuufu because publicly he has been preaching that nti twagala okutwala obuyinza mu ngeri ya mirembe. Ekyo oli mutuufu. Kati omala otubuulire Bobi Wine oli omulala. Bano abaana gobaga bo bagambe. Nakanguubi. Obusiru obuli. Kakati nno buloolire bigambo ng'ebyo era n'obiraba n'obitegeera olina okubeera ng'okimanya nti abantu bangi nnyo. Kakati ensi we yatuuka ne gw'oyita mukwano gwo asobola okubeera ng'akufumita ekitimugongo oba ekiso kyennyini n'akusanyawo n'ofa. Kubanga fulufiga si ye yandibadde ayogera ebigambo bino essaawa zino, yandibadde muntu mulala nnyo n'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku nti omuntu ono akozeseddwa nnyo era ebintu bingi ono bye yeetabamu oba oliawo ate ebizza obuzza ensi yaffe emabega. Abantu nga bano bitwandibadde twenyumirizaamu kubanga be baatandika olugendo luno olwa struggle era ono y'omu kwabo abaali ku mwanje nnyo ogw'Omwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Naye kikwasa ennaku kyewuunyisa ng'abantu bangi nnyo abalinga ono abatandika ne Mwami Kyagulanyi bonna nga bamuvaako dda essaawa zino nga bamukuba amafumu mu kifuba mwennyini okulaba nga bamukomerera mu ttaka. Wabula ensi eribuuza abantu bano emyaka mingi nnyo Mwami Museveni gy'abadde mu ntebe ya ggwanga Uganda nga ye mukulembeze, era tewali mukulembeze n'omu yali awezezza myaka ejja Mwami Museveni gy'amaze bukya Uganda etondebwawo bukya lubanga lwa Mmindi, era tewali mukulembeze n'omu yali atuse yadde ku myaka mu makkati ag'emyaka Mwami Museveni gy'afugidde ng'omukulembeze oyo ali mu ntebe ya Uganda nga yalamula. Kakati nno omuntu bulwalwa ennyo mukulembeze atuuka n'ayonoona, era omuntu bulwalowooza nti akola nnyo nti yategeera yekka atuuka ekiseera n'abeera ng'oba oliawo byakola abikola nga ye nga takyenadde omuwabuzi asobola okubeera nga amuyamba. Amawanga mangi agatwetoolodde gagezze gakyusa abakulembeze nga ne Rwanda esembyeyo obutakyusa mukulembeze, omukulembeze waayo akoze bulungi nnyo era okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda Speed kwekulira ate esingire ddala eya Uganda. Ne bwe otuuseyo butuusi n'otunulira ensi ey'e Rwanda yanjawulo nnyo ku ya Uganda, kyokka nga ate bano bonna badikiteeta. Wabula Besigye yaliwo emabegako n'agezaako okubeera ng'alaga nti akyusa obuyinza okubeera nga buza mu mukono gy'abantu, naye ampuliriza tekyasoboka. Era ebimu ku ebyo Mwami Besigye be yayitamu obudde obwali obuzibu ennyo obwamuzitoowerera n'abeera nga musajja wattu embeera emuzitooweredde. Njagala be katambi kano ate tukomewo. Doctor, there is no clearance for this conference. Are you acting legally? Are you stopping a meeting in a hotel legally? This is what I'm asking you. You are a law enforcement officer. What is the law? Is there any law that stops people holding a meeting in a hotel? Do we need the written authority of the Inspector General of Police to hold the meeting here? There is no clearance for this Is conference. there a requirement under the law? There is no clearance for this Please conference. Answer me. You are a police officer. You are a law enforcement officer. Answer me. Are you enforcing any law? Is there a law that stops me? Please. With due are respect, you enforcing any law? Let us understand one another, Doctor. Yes. Let us understand one another. I hear you. As of now, tell me which law you are enforcing. Has tell me no which law are you enforcing? The law you know, Doctor. I know the law, that's why I'm challenging you. Yes, I'm telling you, this conference has not been cleared by the Inspector General of Police. We want the clearance. Under which law? Under which law should the Inspector General of Police clear a meeting in a hotel? Under which law? You cannot enforce your own law. There must be a law you are enforcing. Criminality, if it is perpetuated by people supposed to enforce the law, what kind of country can we be in? You cannot be around all these people that we pay our salaries, that we earn we pass through very tough situations to pay you people, to buy you uniforms, to buy you all these guns and caps and whatever, for you to come and violate the law and harass citizens, law-abiding citizens.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa